njagala okutegeeza Honorable Balamu mulaba kye tuyitamu bulijjo mwategere kye tuyitamu basajja mmwe nammwe bakazi mmwe bwe mutajjemu bunnanfuusi bwe mutajjemu omulugube bwe mutajjemu sympathies kulaga muzeeyi nti nno mwagala kubeerawo wali mulinda akalulu kano akalulu katandika for ground ne mugaana okajoyininga because tawabeerawo ssente ne muleka bafutu soja ba NRM ne babeera mu kalu ne bagabattukana omukazi Kalaali yatandika akalulu ka NRM ng'akanoonya yekka ne mweta omwana w'omukulu ne mumukwata kadde mugimukasukira ng'abadde ku ground mumulaba abaddeyo ne mutayogera naye ne mutakola naki omukazi ne mumulimbikiza toke jja kuba nnene nnyo nga tumaze okukibatuusako mu bujuvu bwakyo mulaba kye tuyitamu bala muno okwata omusajja n'omweta muno wuunabbi obululu ononya simpate kabampaane ojja kukyogerako nga tutuse nga bwaseka abbi obululu abeera bwatyo setuka tugenda mubikoze mu mawulire olwaleero bati okusooka n'okusabako amanyiddwa nga Jennifer Nakangobi abasinga obungi gwe tumanyi nga full figure muna NRM kakongoliro naye ayogera ekyalaba nti kituufu ali so controversial wena kugamba nti ayinza okukeera ku makya n'akuwana emisana n'akusabula n'akuvumira ddala ate olweggulo n'akwetondera ku makya n'akukeererako so akeeredde mu kusabula Balamu Barugahara oluvannyuma lw'okubanga akalulu ke Kawempe kabalemye ne balangira omukulu Nalukola babbye ne batuuka okubba ne batuuka ekiseera nga they cannot kubba anymore neera ne bigaana so wabadde tewaliwo nsonga nga balina okuba nga balangirira Nalukola naye avuddeyo n'abalangira ate byayogedde bituufu fulufiga byonna byayogedde bituufu tulinda akanaddako naye ng'ekituufu kiri nti kano kaagaanye era kabalemeredde tweyongereyo ndabye omukyala Honorable Betty Namboze naye yavuddeyo n'agamba nti mu butuufu bukyanga babba kano kabatuddemu kano akalulu kabadde ka kive naye era n'obulala bwonna bwe bubadde kye tukoze wano e Kawempe oba oliawo kye tubadde tetukola awalala nti abantu bonna nga batutandikira ku balonzi bennyini ne beewaayo ne bagamba nti kyonna omuwendo gwonna tujja gusasula nammwe bannamawulire mugusasudde n'abantu eyo wansi ndabye abakyala abakadde nga bayita ku mamba buli omu n'asasula omuwendo nti ne batuuka wano ne babba paka omutwalo gumu mu kasanvu we gubalemeddewo n'endaba nga batandika ogamba nti bannange mulabye mutya ebivudde mu kubba tebikyusiza muwanguzi katumulangirire ndayira mu linnya lya Katonda tirugenda kuba olunaku lumu ate siwala abantu abo batuule naffe balangirire pulezidenti w'eggwanga awangudde mu ngeri y'emu bannayuganda singa tunagenda na kino ekisinde kitandikiddwa olwaleero nolwekyo njozaayoza ab'e Kawempe mwebale mutukubye omutwe omulungi nga tutandika olugendo luno olunene mwebale nnyo mwebalire ddala webale nnyo Honorable Nalukola okutukulemberamu mu lutalo luno olunene nti lulikya lumu ne pulezidenti ali balondeddwa omutuufu bamulangirire kubanga ekintu ekyabaddewo nnaku lweggulo mwakirabye waliwo obululu obwayiyiddwa ne bugenda mu bbanga bonna belt box ne bazitwala nga nkalu kitegeera ekintu ekyo ne batuuka wali okusoma obululu ne bagiyita ku dokitalinga ne badokitalinga gundi ezo results naye munnange ne ba-addingamu baagadde naye munnange batuuse nga tekiriwo kyakkola nga tewali walala basobola kukwata bagamba omusajja katumuwe ki katumuwe obululu bwe era we batyo ne bamulangirira tukuza mukiwulira obudde bujja kutuuka nti buli kimu kikole kidde mu nteeko era nga tukyeyongerayo munnange nga tukyeyongerayo n'akalulu ke Kawempe ate munnange mulowooza Moses Nsereko ye tagambye nti ye kusinziira ku balonzi b'alina era okusinziira ku buwagizi bw'alina Kawempe North agamba akalulu ke baakabbye era agenda mu kooti. Mu mawulire ge tulinawo Nsereko Moses awakanya ekya Nalukola luyimbaza okuwangula akalulu ke Kawempe North era yagamba agenda mu kooti ekooti yebeera mula awo nno wetufunira peni n'olupapula ne tugenda ku drawing board bitandise bitya awangudde akalulu olunaku olwaleero ye Nalukola luyimbazi
Nalukola Luyimbazi awangudde akalulu afunye obululu omutwalo gumu mu kasanvu mu 764. Amuddiridde abadde Nambi Falido wa NRM afunye obululu 805 mu 93. Kitegeeza ki nti bw'okwata omutwalo gumu mu kasanvu mu 64 n'ojjako 805 mu 93 ofuna obululu obubeera busigaddewo be bantu 9 mu 10 mu 71. Kitegeeza yoyo difference. Bw'ogatta 9 10 mu 71 n'ogattako 8 n'ogattako 805 ofuna omutwalo gumu mu kasanvu mu 764. Kitegeeza ki nti omuntu asembye bamuyita Edward afunye obululu 22 yoyo asembye. Amuddiridde abadde Nsereko Moses afunye obululu 32. Kitegeeza ono Nsereko Moses asinzeko Edward obululu 10 naye obululu 32 yayagala okugenda mu kooti kooti eramule lwaki addiridde abasembye ate nga badde musajja w'amaanyi mu constituency eyo nga ku ground yabaddeko ne mu bantu nga be bamutuma okuba nga abakiikirira. Fantastic. Yagambye agenda mu kooti agenda ku challenginga Victory ya Nalukola. Agamba nti si mumativu naye nga byonna bigenda mu maaso. Ye Kansona Nalukola yeebazizza abantu agambye Victory si ye nga Nalukola y'abantu abayiyeewo omubiri abaana bayiyeewo omubiri wallahi. Yagambye abantu abayiyeewo omubiri ya muntu wa bulijjo y'abantu banakawempe beebo abafunye Victory. This is not my victory. It is a victory of the people of Uganda. It is the victory of the people of Kawempe North. I thank you, residents of Kawempe North, for standing firm against the dictatorial system, the dictatorship of General Museveni and his allies. Indeed, you have stood against him. Sincerely, this victory wouldn't have come. I thank NUP. I thank President Kyagulanyi Ssentamu. I thank the Secretary General, members of Parliament who subscribe to NUP. I thank the foot soldiers, the residents of Kawempe North constituency. I thank you. I thank Ugandans. Your voice has been heard. Thank you very much. Yes. Nange era bamaze okulangirira bwe twalabiddeko ne taata waffe omulungi ng'essanyu limutta okubanga essaawa ya kakati mutabani we ye MP alinze okubanga alayiza. Kujaganya nga bamaze okulangirira naye munnange byonna nga bigenda mu maaso bannamawulire bo babinyanga lutabaalo. Bannange bannamawulire bo babinyanga battlefield. Olaba ne media houses ez'amaanyi waneeno mu ggwanga Uganda zatuuse okuba nga ziyitayo bannamawulire baayo nti bannange muve mu field mukomewo. Embooko ng'enyuuse kamera bazoonoona bakuba buli kimu ate oda yabadde nti bakwate omuntu yenna ayambadde press. So abatestinzeeko bo balinyumyanga lutabaalo. Anebankubye omusajja nkubye n'amanyo gange muno bankubye batuuni ku mumwa olabinengera nga n'obusenyi wano bankubye batuuni ku mumwa amanyo gange muno ne kamenyeka ne bankuba batuuni wano ku mikono emikono gyange gizitowa saana nkuba gonse kubasooseeko ne bankuba nefukamira wansi nga basajja nefukamira wansi nenda abasajja waggulu nga bavayo nga 20 nabo ne bakuba ku mutwe ne bakuba mugongo ne bakuba ku magulu
wetuuse mu drone basoosezaayo taamale mu drone mwosangamu olwedda abatudde bo nga bali omu balinze balinga mpologoma gwe bateekamu embooka enyookerawo nze bantutte bankubye engwala n'enguuba natomedde biki badde ankuba ku mutwe ekinyambye mbadde ne helmet eyo naye agikubye neegooma kati ngamba singa embooka eyo ekutte mutwe olaba egoomya ekintu kino ndowooza singa banvugira mu kamatuka ka funeral service saawa eno naye so ne batukuba batola ne bateeka mu naye nga nze bankuba baŋŋamba simanyi oba nze ngenda mu jimu ndabika ninaamaanyi ndabika sibiwulira bibankuba. Ebibadde bituuka ku bannamawulire naddala aba NMG mu kalulu ka Kawempe North bannamawulire bakakafu nti waliwo abiri emabega ng'alina n'ekigendererwa okubatiisatiisa okuva ku ky'okutuusa amazima ku bannansi wabula balayidde okufa n'obutanyagwa okusigala nga bakola ogwabatendekebwa ate mu ngeri entuufu yennyini nanti n'obw'omumwa agula embwa ekintu ekyo kibooko zaabadde kibooko zo zaanyuuse mwana n'agamba nti bannange balangirire gwe baagala nze oba mwagala mawulire agaleero gannemye sigayina kyasuuse. Akawempe bibadde bitya? Eby'akawempe byo tukoze naye gamawulire gaganya ate munnange awangule gwe bawa bamuwe okisuubiza waneeno nti era weetegese yo bulletproof n'oyambala kati neetegese natutte bulletproof abasajja mpulidde ng'ebikompola ze mpulidde ekintu ekikuba kuno ne kiddayo nendowooza oba kiki oba kibadde kikompola oba ebadde landi mayindi ekawempe nze nvuddeyo mbiro nze ekyamazima amawulire g'ekawempe twagasase kuva 12 ku makya bwe tutuukidde kati go gaganye ekyamazima galemye bataata bamaama awangule ekawempe awangule gwe muwa mumuwe nze amawulire sigalina. Byonna byonna nga bigenda mu maaso twalabye omukulu Honorable Kayemba Soro, Honorable Hilary Kiyaga, abasinga obungi gwe mumanyi nga Dr. Hilderman, mwabadde omukulu Ibrahim, abasinga obungi gwe mumanyi nga Big Eye, abo baakwatiddwa naye oluvannyuma lwa byonna baasuuliddwa naye bakubiddwa. Era nga w'obalaba baabayisizaamu enzibu katugendeyoko katono tulabe ebiriyo. Yeah, we have just been dumped at Chirudu area, around Chirudu there, with Honorable Kayemba and Honorable Walukaga. We are in this state. This is all I can show you. I can't undress myself, but at least this is what I can show you to show you what has happened today. But we were given mandate by our party to see that we man that that area, Kazo Angola. We were picked from there when we have done nothing. So, Mr. Byamokama, thanks for the good work done. Yeah, this is all to Electoral Commission. This is what fair election means to you. And we are glad you are serving your country in that regard. It is very unfortunate that you militarize elections. See what they have done to me. Yeah, all swollen. My body is all swollen. I've been in a drone for the entire day. They picked me up at around 10. They've just released me at 1:30 a.m., you know, and just been dumped where I don't know, only to realize that I was dumped around Chirudu. They dumped me maybe around Chirudu to make sure that maybe I get medication. So you can see what these people do, that even they do atrocities to you and dump you where you can get medication. Very merciless. But congratulations, Honorable Narukola. Yeah, I think it is worth it. I don't regret going through this suffering. We have won. Congratulations, Ragamuffin. Tegera awe tuli naye ekintu ky'abanamawulire kino
nalabyeko abanamawulire b'e Kenya bagambye nti tuteeke ebikola wansi in solidarity with our Ugandan brothers and sisters nti effujjo libakoleddwako teri munnamawulire asaana okuba nga ate atuuka ku ekyo. Tuba tukola mirimu gyaffe titulina okuba nga tukola ki tusitukiremu. Weewaawo abamu Abannayuganda bagambye nedda temugeza baganda baffe Abannakenya ti kubanga bannamawulire bano abamu ababadde bali mu comfort zone nga bali eyo oba oli ebintu bibatambulira bulungi nga wetuvaayo ne tubagamba oba bannamawulire abamu bavaayo ne babagamba nti bannange system nfu nga bagamba nti nedda nti kakati leka babatagetinge bonna nti oluusi banaddamu ku magezi awo tutandike okulwanira wamu. Naye nga muganda wange embooko zaanyoosi era wano teri munnamawulire gwe badde bataliza oba okolera ku media house ki oba oli ku ki bonna byabadde kutwala tugende so ebintu biringa ebikaaye gye biraga nze naawe era akalulu ka 2026 kano buli munnamawulire ajja kitestingako buli munnamawulire oba oli wa media house ki bo ndowooza ekintu kye bataagala omuntu kuleeta mazima bwe buzibu bwe buli kakati era bakoze buli kimu naye munnange bagamba ennaku z'omubbi ziba 40 babbe ne babba neera ekintu ne kigaana era mu maaso eyo naka pulezidenti bajja kutuuka bakabbe babbe kituuke kigaane omuntu atuuka n'agamba nti enough is enough. Yes, tweyongereyo munnange n'amawulire ag'enjawulo nze wende kubanga nga kutuusaako era ebigenda mu maaso naye ng'essanyu tulina lya Mwoki wa Gonja tulina kusanyukira ku ekyo kubanga munnange Victoria eyo gye yavudde yabadde sinyangu so tulina okujaganya mu mbeera yonna naye nga tukyajaganya nze nabagamba wano ewaffe abakulu basobya tubatandiiseeko ate waliwo nnyo betugenda okutandikako nabagambye olunaku lweggulo nti tukyali mu kalulu we tunaamalira akalulu weppo tutandike kubagambako abakulu kaakati waliwo omukulu gwe tulina okuba nga tuteeka mu layini waliwo omukulu gwe tulina okuba nga tuzza mu sisitemu era tumutandiiseeko bwe tuti yani oyo ye mukulu Balamu Barugahara oyo no tumutandiiseeko era munnange woosobya tukugambako era tutandise omugambako bwe tuti bw'obanga totegeera teweekaka kutegeera omukulu Balamu ovudde n'otuwunyiriza amazi tetukyagala kuddamu kutumanyiira bantu mwe tetukyagala kuddamu tusiruwalirako ne weebuuza nti bano abantu baba bali babazaala babanyabuninga mazi babasindika busindi tutegeere nti basindika mazi ne bagasindika kuzi tubeesonyiwe ovudde nokola statement ogamba nti abanuupu bakutte obulu ne printer gye twakozesa ne mugikwata yes tukkiriziganya naawe era owamawulire akubuuzizza nti nga ffe tetunaakuyima ne n'omuddamu n'omugamba nti si wa security okola ngaani mu security Balamu okola ngaani mu kalulu k'ekawempe tubataddeko amaaso abiri abantu b'ekawempe tetugenda kukkiriza bano bantu kutujoga tukimanyi bulungi nti obuwagizi buli ku Nalukoola bwe kuba nga kwetaaga bano abantu ba Balamu kubasaanyaawo mubaziike tubaziike tumanyi nti kompulitire oyo Balamu afudde tumujjukire nga nti Balamu yafiira mu kalulu k'ekawempe tetugenda kukkiriza mu basajja mmwe kutumanyira kutuulirako maziga mmwe abantu b'ekawempe twongera okubakoowoola mulonda akalulu kamwe n'ezo statement ono omusiru zajja akozesa mbulolonda akalulu mbusimanyi genda ewaka tewali agenda waka buli munnayuganda avunaanyizibwako okuyimirira okukuuma akalulu keke yataddeyo n'okulwanira eddembe lye nebaza abantu ababadde abantu abaganya okulonda ng'emmotoka ezibaddeawo ziganya okufuluma buli munnayuganda avunaanyizibwa okuyimirirawo okunoonya eddembe lye tetugenda kukkiriza kutumanyiira bamanyabo omuntu gwe banatta oba omulaba Balamu stay away Balamu gwe gusajja ate teweerabira twagala macete tetwakuddamu tuliireko maziigo
abantu b'ekawempe mukuuma akalulu kammwe oba bakalangira ssaawa 10 ogw'ekiro mubeerewo tebagenda kutumanyira mbu mudde waka mutuule mbu buli tetwetaaga ba agents baffe bonna mubakutte okola nga ne mu kalulu k'ekawempe balamu ye gino emirambo lwaki tegifa ne givaawo kubanga mwafa muli mirambo egitambula bukubanga bazadde bamwe mu kusindika abaana basindika mazinga mmwe mutubuulire tumanyi nti munsi tulinamu maziga egatuwunyirira tumanye nti mu bwongo bwammwe mwajjiramu mazi abantu b'ekawempe mukuuma akalubala mu kiba kyetaagisa yagenda okukka mu ntaano olwakalulu mukikole nga bwe muyina okukikola tetugenda kukkiza kunomu kutumanyira mugeze mukakwatemu tunonako 221 ketwalonda ka pulezidenti nga tukanula ku state house bajja kitegeera nti munnange ekintu bw'okikola omulundi n'oddamu kituukamu tunagamba nti era munnange gye bituuse mujja tulaba kimafiya obuwanguzi bwaffe buno twabuggyeyo mu bugubi obw'ekitalo era munnange twala omukisa guno okuyozaayoza buli fuutu soja yenna gy'ali munnange buli kyakoze embooko zibaddewo buli kimu kibaddewo n'abaana bayiyeewo omubiri abakyali madduwaliro naye abaana bayiyeewo omubiri era munnange fuutu soja ali eyo bwebala omulimo gwe mwakoze nti obuwanguzi twabufunye tebwabadde bwangu bwabadde bwakulemerako bwabadde bwa buli kimu kuyiwawo mubiri baloopu ne bayiwawo mubiri ate ye secretariat oyo ye sina kyamugamba kubanga omulimu gwe yakoze yabadde wali nga talina kyatya bakola kino n'ayimirira n'agamba nedda mulimba ffe tulina kino kwegamba teyatidde teyakoze eki n'ayimirirawo n'akola omulimu gwe bannaffe bagamba nti entasiima ebula agiwa naye tusiima era tusiimira ddala tulinde akalulu akaddako nako tulabe mukama kyanaakola naye ng'era bagamba nti katonda mbeera nga n'embiro kwotadde tetujja kulinda mukama kutubeererawo tulina okwebeererawo then mukama katonda atuteeremu nawe obwangu bano bajja kubba naye obudde butuuse ensi ebalaba abantu bakoowu ku ssente nambi zeyabadde ayiwa bannange singa essente zezabadde zigula akalulu singa nambi yayiseemu direct naye abaana balidde ssente abaana ne bambala ebyo ebitishati bya yero naye nga mu butuufu munda babadde reedi ne bagenda ne bakola ki ne balonda akalulu bannange mwebale kubaawo mwebale kutambula naffe mwebale kuwagira Nalukuula mwebale kuwagira NUP mwebale kutava mu pulezidenti waffe n'agamba nti gwe mpadde kaadi yoyo abantu abasinga obungi twali tiimu Magala abamu ku ffe twali tiimu Magala twali tiimu foot soldier munnaffe naye ne tugamba nti pulezidenti gwawadde kaadi si pulezidenti agaba ne tugamba nti akakiiko kaffe ak'ebyokulonda gwe bawadde kaadi tugende n'oyo ffenna ne tukola ki ne tutambulira wamu ne tugamba ate neneebaza ne foot soldier munnaffe Magala Omar teyatuswaza n'avaayo mangu n'agamba nti nze nange tugende ne pate kyesazeewo ngenda kubeera mabega wa Nalukuula bambi Magala Omar tusiima nnyo era tusiimira ddala abaffe katweyongereyo tulina bingi nnyo bye tugenda okuba nga tukuwa naye tukkirize tube nga tukwerekereza tujja kuba nga tukoma mu masawo n'amawulire mangi nnyo tovaawo